Wewe tulia kati. Zino. Hali kunondia bumeka. Batunda musambu. Kuulira. Ebyobulamu mu kizinga kino biri bubi nnyo era abantu services tezibamala. Abasawo basanga embeera enzibu mu kukola emirimu gyabwe nga tewali ddagala naye ng'ate obwetaavu weebuli bungi obw'abantu. Era ogenda n'olaba nkola eya gavumenti ebintu byayo ebikola kasoobo nnyo. Era njagala okutegeeza nti nno twali tulina okubeera nga tufunye OPD abantu ab'ebweru basobola okujjanjabibwa naye essente ezo zaddayo miliyoni nga 8 ne zisobola okubeera nga zaddayo. Kaakati twafunye staff quarters miliyoni kumpi 245 naye nga nazo tulaba financial year ekola ki yino egenda kuggwako ate nazo ssente ziddeyo. Ebiseera ebisinga abantu ndowooza aba gavumenti eyagala bamale kulya mmese basobola okubeera nga ebintu bikolebwa. Waliwo district emu abantu balya mmese ne babawa district naye ffe tugenda kuvaayo twagala emirimu gitandike abantu basobola okubeera nga bafuna services ennungi. Nze nga ssentebe nja kusanyuka nga gavumenti esobodde okikola nga abantu bannavaayo mu mbeera ndala. This is yet another very important project, a venture for our district. This is solar generation by a private firm called SolarGen Ventures. I'm very happy they are almost at a conclusion. Generation is almost completed. I've already been informed that the Means of Energy is now coming to do distribution. That's very good for our people, especially for Busi. Busi is a very disadvantaged island, a hollow sub-county. There's no power, but very productive. They have a lot of coffee. There is a huge potential for tourism, but the hotels have no power. Value addition coffee, there is no power to add value to coffee. We have so many other projects here, institutions here, educational institutions, health facilities, there's no power. And many staff are not able to come here because they are used to Kampala, where there's a lot of what? Electricity. And here there's no electricity. So this, when it is a commission, will improve tourism because then it will bring a lot of revenue to Busi. This island can change. This is a gold for Wakiso. This is a gold for Wakiso city when it comes to in a place.
there's going to be a lot of improvement in this place, because power is very, very important. It will also help retention of staff. It will attract more, because right now we are having a lot of staff attrition. People run, post and they run away. But when we bring in power, this will change the image of this place, and I'm very sure many staff will be able to stay in this place. So this very, very good venture that this private sector is doing in collaboration with the government, the Ministry of Energy, is a plus for our people once again. Project tugisiima nnyo yatuweebwa aba Solagen Venture, era nga tulowooza bingi nnyo ebigenda okuva mu projekiti eno. Egenda kukyusa obulamu bw'abantu mu byenfuna, egenda kukyusa obulamu bw'abantu mu byobulamu. Amalwaliro tegabadde na masannyalaze, amasomero tegabadde na masannyalaze, kitegeeza institution ezo zonna zigenda kubeera nga zikula. Abaana ababadde basoma ekironga basomera ku butaala kati bagenda somera ku masannyalaze, kitegeeza ebyenjigiriza bigenda kweyongerako waggulu. Amasannyalaze mu ddwaliro oluusi sola omusana gwase mutono nnyo, amasannyalaze tekuli, abalwadde babajjanjabira mu nzikiza. Kati tugenda kubeera n'amasannyalaze agamalira ddala. Tulowooza n'okubeera nga zitumbula bizinensi. Abantu bagenda kubeera nga bafuna bizinensi ze basobola okutandikawo olw'amasannyalaze gano. Tusuubira ebyuma bya kasooli, tusuubira ebyuma ebikuba emmwanyi, tuli balimi ba mmwanyi, tusuubira obuuma obutonotono obukamula omubisi ogw'ennaanansi nga buddukanyizibwa amasannyalaze gano. N'ekirala, amasannyalaze gagenda kutumbula ku tax base oba ku musolo gwe tubadde tujja mu sub-county yaffe eri abantu abakola emirimu. Olw'ensonga abantu bagenda kuyiiya emirimu gyeyongereko, ne ba investors abaagala okukolera mu busi nabo bagenda kubeera nga bajja. So kituwadde akabonero kanene nnyo okulaba nga ddala tuyina we tugenda mu maaso. Gye tulaga tulabayo, abantu abamu babadde tebayagala busi, abantu abamu babadde babapostinga okujja ebusi naye nga tebaagala kukolerayo, naye tulaba maanyi. Ekizinga busi kisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso, wabula nga busi nga yo ggombolola eyeetongodde eyo gye bayita busi sub-county. Eggombolola eno ekolebwa ebizinga ebiwerera ddala 5 okuli Kavennyanja, Kituufu, Nsonga, Zinga awamu ne busi yennyini. Oyo ye busi mu bufunze gwe tukulambuzaako, era beera naffe ku Spotlight tujja kuba tukulambuza ebifo eby'enjawulo.